Njagala okwebaza abakulembeze abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu representing abasiraamu bonna. Temukkiriza abana abasiraamu abamu abalimbira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga. Bw'olaba omuntu nga mukyala, tefe wano mu Buganda omukyala aba wa kitiibwa, nene osanga omukyala nga na minisita nga Minisita Kabanda ng'abbira mu kisiibo, alimbira mu kisiibo, abaana ab'obuwala temumukoppanga. Omukyala omusiraamu si bw'atyo bw'akola. Mu abaami abasiraamu bw'osanga omusajja omusiraamu ng'ayambadde entalabuusi naye nga mulyazaamaanya temumukoppanga. Lesoni muzifunye okuva ku bantu bangi nnyo. Abamu ne balugulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima. Musobola okulemera ku mazima. After all, akaseera ebulayo katono nnyo tutuuke wali. So mulemereeko, mukirize mu ddiini yammwe, musabe Katonda. Katonda tavangako ku ludda lw'abanyigirizibwa, tekibangawo. Ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye ye takola nsobi. Timing ya Katonda ye yennyini ebeera entuufu. Ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo okisaanira. Waliwo seeko omugenda ninyumya naye n'agamba mwana wange Allah takola nsobi kuba akafaananyi singa wali walayira luli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya. So Katonda takola nsobi. Oba oli awo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga teriimu musota gwonna, teriimu nsiriŋŋanyi yonna, ate nga gye tugenda. Ekisembayo, munzikirize baganda bange, naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda. Tuwane Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Omala kumayuka nga nze n'olyoka obakanulira amaaso n'obabulira amazima. Kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako, batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbango bw'otomwerumukira teweebikka. Bino tetusobola byogerera walala wonna kuba radio tezijja tuyita. Ffe tuli baana ba Buganda. Nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu. Omusayi gwange guno gwawano ne bw'okola otya. Naye ate mu nnono yaffe tetuliimu kulimba kuba n'enkwe tuzivumirira. Nebo nti tusobola kwogera kubanga radio wano ewulirizibwa, ate nga naye yali esigala ewulirizibwa, eyesigibwa yali y'abasiraamu Pal FM. Bagiggala. Lwaki? Lwakwogera amazima. Ezaffe tebasobola tuyitako. Bwe nayimba nga sunda paka wansi nga siva ku radio yaffe. Bwe nali nga marketinga Pure Waragi nga siva ku radio yaffe. Ne kati bw'oyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku radio ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima ogwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda abali wano n'emikwano gya Buganda. Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms. N'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda. Mbawulira mmwe n'abagamba nti mwakakiri abantu Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda, ku mapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerwako emyaka egisukka mu 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alan Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso ga beene. Bayita emyaka nga 3 ne beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima, ayogera ku bubbi ne bw'aba mugaana munne yabbye. Lwaki yalabibwa ng'omulabe wa Buganda? Naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abaayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakurashinga. Eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda. Kijja kitya nga yafulabibwa nga mukwano gwa Buganda. Naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakayanira abaana ba Buganda abavundira makomera ate be bayita abalabe. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba, naye nno yali musajja musiraamu. Yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yaba balondera.
Nchiddamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yaba balondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo ekituufu n'okirabanga ekikyamu ekikyamu n'okirabanga ekituufu. Akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo. Bassebo ne bannyabo tekireewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda. Naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Parliament, ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayunga, ono yasangula Buganda ku maapu ya Uganda, ate ye mulabe wa Buganda. Kyangu nnyo kubanga abavujjirira, kubanga abawa akasente. Museveni kaakasente akayina ajje sente nnyingi nnyo mu basiyazi ebweru. Abasiyazi baweereza sente mu Uganda ebbanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi oyo gwe mulaba abali b'ebisiyaga bamusaamu sente. Paka lwennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka. Sente ezo ziragawa, omulimu gwazo gwa kumaketinga bisiyaga, kumeka sure ekigambo bisiyaga tekiva ku mukamwa. Mwali mwewunyiza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinnya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu, naye n'addingana ekigambo bisiyaga emirundi 40. Mwali mwewunyiza lwaki MP oba omuntu yenna bamuyita ku radio naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo bisiyaga emirundi 25. Ne bajja ne ku TV beefula babivumirira naye azze n'agantuntu ayigiriza abaana baffe kye bitegeeza. Bino ebintu twakula tubiwulira ngera tumanya obuseego era nga abaana tubibayigiriza mu kisenge, naye oli bw'ajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefuula akimiriza abayigiriza abantu. Era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula. Nakeera ku makya ne mbagamba Mwami Andrew Mwenda, Mwami Bwanika n'abalala, munnange tetuli mu kulwana nammwe n'ebisiyaga byammwe. Nalwana nammwe ebbanga ddene ne munsiba ne mungoba ebungereza ne mbeesonyiwa n'ebintu byammwe. Naye ate lwaki mubitusibako? Mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino, vaayo. Lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange? Bwe mba mu maketinga lwaki temumaketinga bintu byammwe? Ye lwaki banziza ate mu mboozi ezo envumira? Muzikirize nve waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala. Naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe. Tetulina mikisa mingi nnyo gya kwogera bintu bino. Tusobola kwogera bwogezi. Muzaata ebyogera n'abyogera ne bamutemula. Kirumira n'abyogera ne bamutemula. Nene Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula. Ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula. Nawe Sheikh oba Haji ojja kusirika naye era nayo bajja kutemula. Ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano ba Motive Kasaga be basiba bavayo ne bagamba abasajja abatujjamu enjala, abasajja abatukuba emiggo, ate nga alina ne swigidi yange esinga ey'obunene. So njagala bategeezaamu abasiraamu be bakozesa okutulugunya abasiraamu banne. Bwe bamaliriza bano baddako mmwe. Muzikirize nve waggulu bassebo ne bannyabo nga nsiima abakulembeze bonna naddala abasiraamu nga ntandikira ku Deputy President waffe Haji Muwanga Kivumbi, nga neebaza muganda waffe Nubian Lee, nga neebaza eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.